1 2 3 on set. Okay, mic check. Katongole. Check the mic. Okay. Mic check ya Katongole mujiwulidde. Okay, aya tugere maaso mukulu Katongole. Ekimu ku bibuuzo ebisembayo bya muganda we bifuuse ensonga. Sister wa ina business buli omu gyandyagadde okwenyigiramu naye okusinza biwannyonnyodde nga tebikwatagana ne bagamba nedda Katongole mukomyi w'omutubu. Katongole tusanze okulaba n'olunaku olwaleero okujja DS Media. Weebale kusanyuka n'otaseka. Omuntu gaba tusanyusa tusanyusa okulaba kunfulate wewe nido omuntu mugabe tusanyusa okulaba ng'osesa oyogera bogezi tusanze okulaba mukama ate nga tosese oloba osanyuse ng'ekigambo nkyogedde nsanze okulaba mukama wange sima eyogati tusanyusa okulaba ng'oseka ngenda kuwayalinga ewange otandika okwanirizanga bakasitoma bo nzenna customer care kinakola kikola Katongole soko tukuli okola mulimu kinaye ddala omutuufu ekirala oli ekiwanene kankyeka ekisinyala kinene kirese naye nga kyekituufu okola ddala mulimu kyomutuufu omulimu gwange omutuufu nsiiga Cutex zino enjala z'abakyala abakyala era mbasiiga ne bajja baabwe ne banoba anti ng'alaba obwala bumanamasa bumasamana na Oluganda luntanya nalidde butto olulimi lusalira nga bushayininga mu Lunyankole ya amukyala musiiga ne mujja we n'anoba. Oli mulungi mu kusiiga enjala weekubira akalamu Katongole kujala gye bakwagala abantu abagenda kuwa emirimu tandika ofuna emirimu gy'emikolo osiige nga abakyala enjala abakyala nsiiga njala siiga covid kugambye kuba kalanga ofuna emirimu anti abasiiga bangi oli asobola osiiga kandida nze nsiiga njala abasiizi tuli bangi buli omu alina akyakola kikyasiiga ayinza osiiga enziku nze nsiiga njala Katongole kale osiiga njala nagigambye okubira akalango batuwa emirimu egy'emikolo egy'embaga kwanjula okole make-up ku bantu waba mumpa emirimu gy'enjala mba mwagala gwe tebakuwa omulimu okusiiga enjala n'osiiga omumu bannange ngenda kubasiiga ne bajja bammwe banobe mulabe ng'obwala bumana masabuti sokoleki naye waliwo ebiryobogeraho Katongole kasiro kankibuuza nakirako na interview omu ngakikubuuza nena nkakikubuuza Katongole ddala truly speaking abasiiga enjala n'ababooda n'abatemera ennyama kale n'abantu abalala kubanga ebyo byonna byoyogera baganda bange emirimu bagirimu oli mutuufu kati muli mu kika kyekimu ekibuzo kya byonna lwaki baboogera nti nno mulingiriza bakaabandi nabasiiga enjala nze siriimu nebaza Mukama nti n'olunaku luggwako nga nningiza abantu nga 10 naye nga twebaza Yesu nti nali nningiza okusooka netuka nga nningiza nga 5 kati ndiko 10 naye nga si kyekirubirwa kyaffe nti ffe tuli awo abacutex balingiza abakazi ndwo nawo nze ebyo si byendi nako gambe olunaku luggwako nningiza 10 olwo mba nningiza nnyo nze abasoose kuffe ate we munaafaana afuniramuwa okay on set Katongole check the microphone munansonyiwanze nimukola na Katongole atalina mukubiikiriza tukola na musajja oyo okay kale kakati ensonga enkulu emu ku zo ezakuyisizza okomewo okumanyi tukolera abantu banaye bye muntuma bye mbuuza era bye muŋŋamba bye njogerako ekiriwo ekya Katongole yayogera ku nsonga ya muganda we okukola bizinesi eyo mwenna gye mwategeera naye buli muntu yandagadde okukola ku bizinesi ya muganda wa Katongole naye bagibuuseeko obukumbi okuyege gujji lwa nsonga ki enyinyonyola Katongole gye yanyonyoddemu yabalemye okukwasaganya buli muntu yegomba okukola ku bizinesi munne gyakola naye yoona yatumazeemu amaanyi ate nga olaba nti sisita wange akutte ku baana bangi
ku kyalo ewaffe kalina omutima omulungi akawala ako ate nga kalabikirawo kuva buto era maama yasanganga kasitame n'agamba ositama ki kalabe konna we keemoola mwana gujja kuba malaaya kati sisita wange we yakula nankubira naga baaba malaaya bakola kikoze beetunda mukama n'amuwa omukisa nti kati ki yeetunda era mba mukubira essimu nga sisi gyebale gy'otuusaako ekiwato kuba egigye gya kiwato wangi egigye gya kiwato egigye gya kiwato Nigga kambuzi mu businesses tubeeramu discount kali muganda discount kichawa era sister nga ina Black and November ne sister nga ina Black and November muchi mu business ye kiwato era nga ba customer yangambe byabasalira kati nze naba sister bange bangi waliwo ne egule yazze olwokuba nze nne wa musumba wange ujensabira nga ngamba ndi eno baaba omusajja yansindikira ebintu binkozesa ne mugamba sisi beera mugumiikiriza bisooke bikwanjule kubanga ewaffe tetukola kitetubimanyi ayagala babimugobeko tebikyalanga ebyo ebimukozesa kuba namuuza bikozeseza bbanga ti myaka 3 mbwate binza okuba tebimusasula koze bikozesa nga mwekozesa mbubye bye bimukozesa ati bisooke bimwanjula ate waffe tubimanyi kuba namugala esooka ogende ku famire bireme kufunisa lubuto kuba agamba bintu naffe tetukola ki kyenjagala bisooke bijjeeka muzeeyi babitegeere naffe tubimanye ng'omuko w'ensonga zeni bimukozese mu bulungi kati gobeera omuko w'ensonga ewamu waffe nzimuko naye ngaebikozesa muganda obimanyi yangambye ebintu bimukozesa watifunga majini watifunga birogolo twebaza mukama yenna abakobe tuba tufunye beebo alla tagera kibi oba ekitegeera era sisita wange oyo aneebuuzaako nnyo ne muwa amagezi naye nga nange agamuwa ye bw'aba alaba ng'ayina gengaba atomera nebyakwateswa kumaati ate nga nze musika waabwe abaana abawala gwe baalonda muganda wo short says ugamba simanya atandikira ku 15 ne kati ali mu Black and November nza kuba kati 13 kalina omutima omulungi kakutte ku baana bangi ewaffe ku kyalo kaaganiza Black and November longo turawuba simanyi sente zali simanyi ngenda naye mubuuza kubanga singa abantu bakubira ku ssimu bagamba tu ku muganda sina buzibu naye market yeri ojibawo agondi awosobu marketing ya ambeerera nsooka nkwebaza sister wange sooka kwebaza sister wange Jeni okolera awo ku mabiite nakeete bannanga otubeereddewo omwana gwe omukyala wange ye akolera Kibuye sister era sister wange banange sinakyenyiza mwogerako era nebaza maama kuba bagamba olulimi lutonzi kati ffe tulina maama ka blaza kaffe akasembayo okamanyi yesi akakulaga akajja okulukyalirako yabuusabuusanga kati akayaye kano bane twebaza mukama omwana muyaayi era ffe wajje waffe tusula ku mulyango mubbi ne maama yali yewagamba aterese nnyo sente mu mabeere akaana kazimujjamu naye nga twebaza mukama nti olulimi lutonze era maama yakabuusanga gagamba akayaye kano bananga akayaye kano nga kato mukama n'atuyamba ne katatuswaza yagamba sisita wange mwana gojja bamalaaya eyo emagula gy'omagula amaaso n'atatuswaza sisita waffe alina omunnyo gwe yayiwa gwa nusu 10 naga kisiraani gwe olufalumbeti bananga obulwadde bwaluma omwana ne batambula ku basawo obulwadde nga teryabulaga era n'afa nga babuuza bale tubaza mukama byonna maama olulimi lutonzi bale maama yongerako era nange ngamba mwana gwe katongole ojja kukula nga tolina magezi kuba okulogaleka wansi nebaza mukama ne wansi we naddanga noonye nga tewali bale twebaza mukama kuba nze kati maama wange abeera eyo kyotera era akedde kunkubira ssimu balimu ebyo ebyabwe ebyobululu ebyo ankubirira nga mwana wange nze ku kasolo kwesiva nze sibimanyi kubanga yetwagala kasolo si sente
nenga naffe yeesimbyewo ye kabuzi nenga kasolo ye bali kasolo ffe tuli kabuzi nenga kasolo awaga kasolo luli yagwa kati ffe tuli kabuzi kati ekyanyiiziza ate maama oyo wakati mu mbeera nga bali kasolo leero ewonkubiridde ate nze mbadde mbimanyi ze yaŋŋambye ffe twagala kasolo si ssente nze mbadde manyi nti onale guva nobiŋŋamba kati wakati mu mbeera eyo yennyini yampise ngende tutawuliza emisango ayina obubuzi bwalunda kati ayina neiba we aji ezize bambizaaka nasigazaawo kamu kati wekazze mu bwamaama maama alumbye aji n'ekisombaddeyo nambwa ajja akasolo ku mu busolo bwange nze ate manyi agabe jja akasolo maama agambye aji jja akasolo ku mu busolo bwange naye ng'obeddayo omu yankubira nze ku kasolo kwe siva kale ate lwaki agamba oli ajja akasolo kwe mu busolo bwange byawagira tabimanyi byawagira tabimanyi ate twali bato nga maama yennyini yatuga abaana bwe mwekola obusolosolo kati buuyo nno akasolo kalumbye obusolo kati twakola twekola nti gasolo busolo twebaza mukama oba ekitegeera waliwo programu emu gye naliko naawe n'ogamba obayogera kigambo ky'abantu ne bakitegeera mangu nnyo n'okusinga nze ekyali kyaki nze nfuguka kyali kyaki ne bye twasoose okwogera nabyerabidde bana ekyali kyaki kyewayogerako I don't remember kyali kyaki ate nze mmanyi naliko ku puroguramu gwe katogwekozi yayogera kyeyo naye sitegedde amwetri kati ogera nogamba amwetri kati nze amwetri mwetri nze naye mayogera mwetuli kati naye nebozi obadde oginyume y'akasolo biki nze nomusajja watummanyi njogera na muntu because abantu mbamanyi nehonaebo kabuzi esimbye anti nze ndi tiimu kabuzi n'oli ali kasolo kati waaba lwaki ali kasolo ng'akasolo kagenze mu busolo bwe alina obubuzi bungi kati ki ekimuyombya alume aji n'ekisombujja akasolo ko mu busolo bwange ate yankubidde ffe twagala kasolo si ssente kati ekyo ekigambo kye nagamba amwetri kitegeeza mwetri like nga we nagamba ekya pasita oh my god nemugamba afe kuki kumayiga kyekyo oluzungu lukola kiri kimukana pasita agamba brothers and sisters bwatyo I thank a God for protecting us nengenda ku security guard manange abatulaba n'abatuwuliriza erwayo programu yaffe bwetu bwegenze naye mpozi Katonda alina akatalekeka yagamba yetabya olina akatalekeka nina akatalekeka kuba wasaala naye nga yagibawa naye yeetaaga saala kasubire kunaga ntu asala ey'amagezi okusinza ku saala zazaatuwa simbula embalasi atwebaza Katonda oyo abakuumye era naffe n'atutambuza bulungi n'atutuusa eno tusaba Katonda abawe omukisa obutalina buyinike abawe olunaku olulungi olw'amagoba tusaba Katonda abawe ku ssente nga ziwerawerako za mpapula kuba ez'ebinusu zirwawewera ate zizitowa tusaba Katonda mukwate ku ssente nga nzungu tusaba Katonda muveemu omukisa gwa famire muyambe famire gye muva ku bukojja ku busenga ne gye muli mubeere ekyokulabirako mu famire zammwe tusaba Katonda nammwe muswaze bakadde bammwe nganze mubadde mumanyi njiwunzikira wabasabira nagaye naye neetaaga saala zamina sigitaddeko kwenye ekiseera nze nkitwala nkitoola n'ekimu kankiteeke mu kkooti kiwere nnembe n'omusango gwe nabadde atula ku JDS Media olunaku olwaleero bwetyo tugaddeyo programu yaffe alina ebibuuzo ebyokweyongera okubuuza ku Katongole genda ku YouTube channel yaffe JDS Media gye tuli nnyo ku YouTube ku TikTok tukozesa JDS Media Uganda. Follow us, like us, subscribe to our channel JDS Media Uganda ku YouTube. Ate era si tewerabira kulumba mukulu Katongole for more laughs ojja kuseko siniko gweri bulobya stress yonna nonya omusajja guno bwina channel yako nagita Katongole Apple comedian kati baneiba bazenga bampa olugambo nti mukazi wo ali wa neiba bali mu kunyumya kaboozi nenge ekyo situbya neiba emboozi zonna zabafunyeyo ku mulimu gyavugira boda ku stage ajja n'azitunyumiza teri mboozi gyafuneyo n'atatunyumiza kati mukyala wange bwe baba nga bali ne neiba
nga banyumya akaboozi sikinaako buzibu naye obuzibu bwavudde bayombedde mu kaboozi kati jjukira mukyala wange bambi yanywa kwiniini amatu tegakola ki tegawulira bulungi kati nawulidde agamba neyiba sikuwulira kati ndooza bambi neyiba engeri omusirisa anyumya oba yadde anyumya mpolampola ng'ono tawulira kati kyenva mpulira nga neyiba mugamba wansi oyinayo amatu kati ngenda owulira olutalo olutandise omukyala agamba neyiba ko neyiba gwe wandagiriddewo leka nzuule newalala naye kyenanyigidde ku neyiba kyabadde kimu bulijjo alina ebbomba naye nga ffe tumusaba munange tufuuyire ku biku nga takkiriza naye bannange bayombye nagenza okuwulira ng'omukyala agamba neyiba ompikapikanga ebbomba roza sindumwa kale gikuuleyo ate nze nabadde gwobuuza gambye bayombye nga banyumya akaboozi kuba neyiba muntu muki munyumi wa mboozi kati nze omukyala luli twayomba naye ye yennyini n'agamba abantu mbusimanyi noonya mazzi ate nvuddeko ki era lwenkyakutte anti mulimu eziweete kalungu eziweete ekyotera n'abembalala ne bagenda n'abebukomansimbi kati omukyala tetwayombye naye ng'agenda agamba abantu mbusimanyi noonya mazzi kwe kugenda mbuzi oyo neyiba wange kubanga ambeererawo mu nsonga nnyingi mwebuuzaako muwewa amagezi nemugamba omukazi aŋambe simanyi noonya mazzi neyiba nangamba kwata ebidomola bibiri genda kubuza ogaleeta ate nga leese omukazi agenda agamba abantu mbu ngenda kaluutu kamu nenkima akapipa nenkajuza nti mmanyi onoonya amazzi okunona amazzi era kweganoonya gabula ku mataapu ngwena ogenda yona gye gali n'oganoonya n'ogakola ki naye wategera kyali ategeeza ate saaganoonya ate saagaleeta yakusiima yansiima kati nawulira luli atuma gundi oyo mama naaka neyiba wafu bwamuleetereyo enkumbi naye ngaatoleeta nkumbi tulina abaana ab'eddalu kati singa zibatema naye oyo omukazi mulimi lwakuba mbutaalayika nze tayagala kukindaga oyo mukyala wange alima kati enkumbi yali atumya zaaki ate n'ekirala alima naye nze takindaga naye ng'ate embeera naye naye nga mulimi tayogera ate nebyalima neyiba nawulira yamuwaana abisiima kubanga alima alunda oba alundireyo mukyalo kuba nawulira neyiba amukubira esimu jangu onyongere kabuza kaluli kampoomera kale nakwata n'embuzi n'asala n'awa neyiba naye nga nze gwabeera naye taleetangako nti oba yiyo tusale tulye naye nga neyiba yawaana alima n'ebijanjaalo kuba neyiba nawulira amutenda bannange olina nambaala omuwanvu ninga wakatabireetangako ekintu ekyo kinnuma Jose katongole ekintu ekyo kinnuma naye kambuuze abantu abakulumirwa olowooza tebagenda kukowa bakuveeko kimanyi tebakulumirwa ne bagenda bakubulya ebintu ebituufu aliko nobitegera mukifuula nneeno nange ngenda balumirirwa ng'obalumirwa baddamu ebyo omuntu azaakuleopedde nti mukazi wo kino bambi kale abanumirirwa ekibanga kibayisiza bwembu netondere kuba gwe banumirirwa wayakweziri olusungu okumanya mani gaseka kuba okuseka nti nkuyize nabukulu ogenda tuka ekiseera nga tekyali akufaako nga lwaki nze olaba nze nyambi wa buli ofa ku muntu nga byomufaako tabitegeera yugiva okita bagenda kukita bakulekere mpama bubeebu bakite fena tulumirirwa abantu kati nze nsanze omukazi mu taxi nga nja naŋŋamba ndi wano njoya bwoya ne mubuzo ya bwoya akiwa kapa wa mesa oba okitegeera ayoya okyakulya kati mbadde eringa nina gwentikira ebintu ogende eyefort nga mpulira abewaffe baga nyaba olina ebya hansi olina ebya wansi bye batekeno mu bbaaso ebya wansi ng'ayina era babikisa ate nze balina okunyonya alina ebya wansi kati twalinnya taxi nga tugendeyo emukono empooma naye twalinya n'abakyala nga tebanyega balaba kulaba nga tutuusa empooma ngenda owulira banyigamba nvaamu mpooma wansi awo abalala mpooma mu maaso awo abalala mpooma wakati awo naye nga baali tebanyega nga tebakyogera nako ekintu ekyo kyannuma katongole wemula
buuza ab'emukono kasita bandabye oba tebamanyi ku satellite Empooma babuuze ani atamanyi ku satellite Empooma tekuli atamanyi ku satellite Empooma nze soomulangako bukyanfumbirwa myaka gyandibadde 10 naye ejja covid gyasaba n'ogyobwosi sijibala olwala ku bwosi ate obusiba bw'abaana bato bali ati omukyala mpita bebi ayimba nakayimba ekyange ekibebi yes bakuyita bebi lwa nsonga emu nti muna esinga obungi okimanyi naawe kati ngenda kugamba ebigambo bino kati omukazi wange yazadde omwana badde bantigise Kawere kongra yazadde omwana bebiki kawala kalenzi oba kaki saakubululuka ate nga bannanga akana kange ddala kuba kafaanana neiba anti neiba yamutunuuliranga nnyo ng'ali lubuto ate we yali ng'olubuto nga luyoya neiba nze nga lwankyawa nga nawe muleka agende wa neiba tuli balokole bayibuli egamba yagala mulirwanawo nga bwe weeyagala abantu bagamba neiba yalya mukazi wo naye ng'oli omusajja ekisooka talya nnyama kati ayinza kumulya ati omuntu atalya nnyama ye wakyennyanja ati nze tontwala mu ddwaliro nagenda mu ddwaliro ne bagamba bampa ekitanda ne mbagamba ekitanda nina eyinza bampe sideboard bampe sideboard bampe tv stand kati ate ekitanda ebya nti ebyoba olina oba sofa bakuwa ebyotalina ate tobayinza kuwa kitanda ate kyolina bwekitegeera bakuwa ekitanda wali mulwadde bakwadimitinga anti nze sikyagala njagala sideboard tebayinza kunteekako cupa y'amazzi nze nga njagala ya soda kyenjagala kyemunteekako omulwadde aba n'eddembe lye omulwadde aba n'eddembe lye ekyo nakigaana kyovula mukyala wange yazadde omwana ng'alina ennoga nenkubira taata neŋŋamba omwana tomutuume Ssennoga kubanga yazadde omwana n'ennoga naye gweoli omukazi tola nti banaye babamutenda ettima olwamutuusiza mu ddwaliro ate ekisa kyajjiddewo oba bulijjo kikikweseebwa nawe nadde manyi ngenda ggula kigule ekisa ate nga buli mwagaba omukazi talina kisa naye baaswadde omanye ekisa okuggirawo ng'ate bamutenda mbuwattima kutide lwabutakuduka ekatoke olunzita kati mudwaliro babogera ku kisa ekisa kyo kiri ekisindika omwana kyetwa omukyalo okuzaala obulungi anti owange ye yazadde nattima azinieringa owange ye yazadde nattima yabadde nattima teyalinze nakisa byonna Katonda akolaki akola ebintu nga bw'aba akoze bw'aba ayagadde oba okitegeera nkiwulira buulizi naye bitegeera ebyakatonga ebyo byannema okutegeera bitegeerekeka sirabaawo nnyo kizibu mu byenjogera kuba ndi musajja muyivu somera ddala ate nga nali mwana wa musomesa era ndowooza kigendagenda mu World Book of Guinness feffeka abaali abaana babasomesa omwana w'omusomesa yasooka okusemba yali nze ne baganda bange oba mama we yayita kufaako ezimabanga nawe kenyini wetwanga nti omwana wamusomesa then you care less twagala kusoma twalinanga olugero nga kyewuunya omwana w'omusomesa okusemba era kiba kyewuunya twebaza mukama ffe twasemba eryaddala kana mwakyenyumirizamu tata waffe yakawumula n'okusomesa twamukolere ne pate Mr. Abudu is the longest serving teacher ninga nengadde egudde olubege ate nga musomesa mutendeke kubanga okugenda musomesa yamala gwasimya ate nga abaana bonna basomeseza bali successful mu nsi kuba abamu be twasoma nabo banywa enjaga kati nange era ondaba tuli successful. Okay, ffe Katongo twamwesibako mukirize mugaane bino ba content oba bawe ebituufu oba bawe ebikyamu bwe kyonna kyokiyita kyogenda nakyo kati ekituufu sikimanyi. Katongo atuwa content
Katongole bwe yakula Katongole yeye oba there's something else with Katongole. Kale wanako lwaleero era still tukomyewo ne Katongole azza abasanyusa yewayo yebasanyusa saa bina agamba talikowa mukuga tumugamba oti kingo otunanga omubikire mbasanyusa ddi bo bali abasanyufu sawa bina bebagala okuseka oyagala ki oyagala USB kwati bebagala okuseka naye nga bo bamanyi nti nno gye bali abakusekerera nti oli mawulwe nabo bakiraba mmala gaseka nga nswadde nve waka nga naswadde dda naye nga oli bulungi kuba bulungi alhamdulillah genda kuba bulungi mukama akyakuumye alhamdulillah kiba netena tekimudiza nja kimudiza nga ngenze ku kyaki abaana boku kyeyo bakwebazizza babasiiba bakadaama nti babalaze nti olina ku magezi nga ngajja wagazi lwalumu ate tegadda kyosuubira tokyasobola kuddamu bbaga ekyo sikisuubira nze mwaka ntegeeramu olwa neebaza mukama kati guweddeko kyalina kyotegeera naye nga oli bulungi tuli bulungi neebaza mukama nti tukola mpaka lwegwa enjuba naye Katongole yakola mulimu ki ekituufu tukitegeere nkola mulimu ki nsiiga Cutex lwakuba nti abantu bagenda ne bakitusibako aba Cutex balingiza abakazi naye ngaomusajja kati nze ndwa nawo kati luli mbadde ningiza nga 5 kati baweze 10 bantu bebagaye jangu otulingize naye nga nze si byendi nako ndwa nawo n'olunaku luggwako nga ningiza 10 omanye okugenda okuzaala omwana mubatisi mu kereziya nga n'okumenya saamenya ebyo abakyala simanyi balinda kisasa kirinda nagenda n'ettima lyange ate ne muzaala nazaala omwana era neewunya nze n'ebyenda saalinda oba nti kati ente wezaala erya ku byani bane nazaala omwana kibadde kino kozi wadde ombuuzizaki zati mvuguka mala gaseka nga nswadde Katongole nziramu okubuuza ekibuuzo okusinziira ku bakama bange kye baŋŋambye naye Katongole okuzaala abaana waliwo ekikolebwa kale abafumbo bonna Katongole ekikolwa ekyakisobola okikola nsuubira okitegedde ekibuuzo ekikola gambe nkikolera abaana mbazadde bangi mu kumakereziya eyo bampita nnyo mbadde taata w'abaana bangi mu batiisimu eyo ku kereziya era faza ampulira fazanga ampulira kubatera kale kankyuseemu Katongole wegatta n'omukyala wo nomale ng'abantu abalala bakola twali tugenze eyo mu bakristaayo okutugatta tugenda okuwulira omubulizi agamba abaluganda muyimuke twanirize omwawule omukyala muganda twaze tugatta kati wuno bayise mwawule era agenda twawula ne tuvaayo naye nga twali ki kati tulina ekibiina kye tulimu awo ekyobwegasi nebaza mukama ne gavumenti yatuteerawo guno minisitule y'obwegasi kati fe abeegasi twebaza mukama okay abansabe okubuuza Katongole ekibuuzo kinnemye okubuuza ekibuuzo okibuuziza ansangi zonna nkuwadde empitirivu siringa oli yagamba ebibuuzo bingi ansa ntono bane ansa zemuwadde nyingi zisinzire ku bibuuzo kati olaba oli omuyimbi yayimba ono ye ansa kati ekibuuzo kyali ki yandisoose ekibuuzo kyekino ono ye ansa ate oliwo okuwa abantu magezi kuba naye tutegeera amagezi nze ate ali musomesa ngaagazaki musomesa yeetaaga amagezi kuba alina abaana abokugawa siri candidate nti ngenda kukola bigezo gaki okwereetera ebizibu mu family kati nze omanye ebirungi byenfunye mu butaba n'amagezi gomanye ebirungi byenfunye mu butaba n'amagezi kati ewaffe balinsaba ddi sukaali mama yankubira mwana wange oludde okujja okundaba koze sina sente yangamba jangu nga bwoli era bwe nagenda satwa kati natuke waffe mu katawu nenga bamugulireyo omugaati nene nga ajja biyiwa sukaali ajja muyiwa yangamba yagala njijenga bwendi bannange natuuka yali mu kiyungu bannaye nagenda olaba amaziga bambi gatulukuka neyeekwasa mbumukka nzalo zo zifa allagaba sokedde wandene ku mabeere sizaala mwana alinga nze oyina beeri Katongole beeriwa
Amabere kati ffe twabadde mu mmotoka ku Sande era nakubidde nga ndi n'abafaaza omanyize siva ku lusegere n'abafaaza n'emmotoka yagenze neekuba mu kinnya nagenza owulira abafaaza bagamba ayibikira Mariya otubeere nembuuza abatawasa amabeere bagaagaza ki nze bye binnyiiza nenvaako waya ate nga teziriiko nze binnyiiza kale bannange era twabaddeyo ku kereziya kati faaza nambuuza naye gwova ekisomesa kyo bakiyitaani koze ekisomesa kyaffe ekyatusomesa maafe kyafa bagamba ekisomesa anti kyafa era namugambye kuba yambuziza ekisomesa kyange bakiyitaani nabwa kyafa ekyatusomesanga maafe era nenkuba nesemo mu kyalo nga faaza wali nga maama natugamba bane ekyo kimadamu nga kyafa dda kyabasomesanga ki maafi ekyo ekisomesa maafi maki maafi ekyo ekisomesa kyafa dda naawe ayi joyalege nalikunetiramu omuntu katongole tuveeyo kwakiraga omuvuga speed tetugenda kulemerayo yes kati banaye munansonyiwa bino sigendera ku byange era n'ensonga lwakikomyewo nnyo katongole ku channel eno lwansonga ebibuuzo bingi balina okuddamu naye nga nze sina ansa zaabyo muzikiriza embuuzo ebibuuzo nga bwe bijja era nga bebimbuuzibwa ekibuuzo ekyabadde ekira kyande kigamba ate ogenda abantu bagoberera naye ebibuuzo sina bangoberera mbalaba nga nzirayo ewaka nga bangoberera ne mbaleka nze nenyingira mu kikomera mbalaba nga bangoberera nga ngendeeka osula mu kikomera mazike kwesiba ku balambuzi kati banategeera batya bwe mba sikyogeddeeko ekikomera naye nga sikomera lya ddala kiri awo era kikomera komerera byebi katonda ebisolo byomanyi mu bulamu obwo manyi mulimu embwa mulimu kapa mulimu pusi byonna ebisolo bingi bisolo ki ene abampa ebibuuzo naye binkalubiza sometimes nange okubuuza naye nga nja kubibuuza ate ebyokuweereza abantu gwe wena ayina ebibuuzo still buuza nja kubuuza katongole nawe ayina ebibyo nga ddala wajaze bibuuza katongole yennyini ayina akawunti tiktok akawunti no bagibeerako budde kize naawe bagiyita qtex no bagiyita katongole apuuli komedi ojja gisangayo omwana w'abato baki banyenda mu batoolo ndi mwende kuba baneegaana ojja kusobola omusanga era oteka ekibuuzo kibadde kigamba ebisolo byo nga bikumenyedde naye bizaala era byegatta naye ekisolo kikyomanyi nti kyasinga kinnaakyo amagezi ebisolo nze ekisolo kyensinga okuwa ekitiibwa ye kapa katufe waffe mu kyalo gye nakulira waliwo olutalo lwabalukawo lwali lukiko lwa bisolo kati embwa nebuuza kapa ekibuuzo naye gwe waki oba weegatta teweegattira mu bantu nga ffe kapa newanika omukono negamba nze sisobola kwegattira mu bantu nga gwembwa weegattira mu bantu kyova olaba abantu bakopa sitayiro yo oba okitegeera simanyi kuba nze kati ewaffe wabaluseewo olutalo wakati wange n'omukyala n'oyo neyiba nayiba oli